obukulembeze owe Kenya ne bumala ebbanga nga olutalo luli mu kumenyawo oligake eyali ekulietingiddwa nga waliwo Raila Odinga ne Kenyatta family ng'emiranyi gizibeera baki bonna bano bajja ne batula mu butuuzi mu nteekateeka ya Kenyatta n'enteekateeka ya Odinga mu kusetinga okufuna independence ya Kenya. Kati nga bw'oba tolina baaba Raila Amolo Odinga bw'ojja mu balango mu baluwo oba tolina buganzi mu Mbaasa mu areas eza home base ye oba tosobola kufuna buwagizi. Bw'ojja wa Ruto mu Eldoret mu Nakuru nawa gye balina base naye ng'oba tosobola kufunayo buwagizi. Bw'ojja mu Mount Kenya mu Mount Kenya noyingira Mount Kenya namwo batukyasuka kufuna mu buwagizi. Kakati akalulu kano aka Hustler Nation ng'ajja ne Azimio Kenya Kwanza ne Azimio kasala omusale nti Abakenya Kwanza bali bakulembera Ruto Rigathi Gachagua kati abatakyali Makambugu ne president ne vice deputy president olabanga waliwo obukubagano obadde buliwo ebbanga ddene bino bigenza okujja nga tebakolagana. Kakati nowabeera ne beegatta abavubuka bakuriya Ruto Basudi ne beegatta nga balimu semblance eraga nti bosi be babaddewo buli lunaku. It is their time now. It is their time. Yes. But of course the politicians will always come and overrun the bigger idea. In most cases wembanga temuisem processes checking aba politicians abo. So wakati mukwambuka kwa Hustler Nation mwajamu ba Musalia Mudavadi bawetangula waliwo professor yali agala okurunninga for deputy president naye yamala n'atesimbawo. Kakati ye minister ndoza of interior kakati ne bamaliriza nga balese government empya ebreakinze oligake wadde bamusalia Mudavadi bali babaddeko mu government kubanga Mudavadi yali abaddeko mu government nga deputy president bonna bali babaddeko mu government naye ku luno ebbanga nga wetangula Mudavadi bawagira Odinga ku luno bakyusa ne bawagira Ruto. Ekibajja ku Ruto kubanga walinga bamaze mu kalulu kali aka NASA nga bakanyiza bonna okutambulira awamu ate baba yajja n'akola handshake ne Ruto ne Uhuru kuba yalaba ng'engeri yokka gyali ayinza okutambuza mu gavumenti emyaka gy'etaano egisembayo kukanya na baba. Kakati the politics of individuals abadde keyword kubanga tugenza okuwetekoona nga Raila Amolo Odinga takyali active wadde yali atandisa amandamano. Yes. Singa Ruto yali mugezi yali alaba the indicators of mandamano kubanga rally gye yawangulira mwaka Ruto yali nene teyaweza bulu miliyoni emu wakati waabwe okuwangula munne Odinga. So yali alina okulaba nti mandamano okutandika kwa mandamano nga yakakwata amadalaka kyali kirina omukubira torch ku butya Kenya balina okugikulembera nga tagikulembedde na mampaati. Alright. So why bring it back home? Kakati wanewaka tulina nakyemalira wa mundu eri amateeka gakola walabye n'okulaba nga bamuga nti amagye courting stoppings amagye okujja ku street kubanga systems must work. Kati mu Uganda tulina challenge enene ate nga tetulina kutya tulina okujanganga tulinawo bwanakyemalira obwate polinga the existentiality of the doctrine of separation of powers enkola y'amasiga asatu parliament legislature nti oba tolina suubi mu executive batekawo check mateeka that is parliament. The people's representative. Bw'oba tolina bumativu ku parliament waliyo another check that is the judiciary. Kati obuzibu bwe twafuna is the infusion of these arms of government ezirina okucheckinga systems ezirunning accountability wa demokrasia okuba absorbed by nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kati yazikozesa. Kati gwe andaba era ampuliriza Kenya ne Uganda kiyinza kuba kitya era ebifaanaganya ebiyinza okuleeta Kenya byebiriwa. Ekisooka bano bavudde ku budgeting process
finance bill. Eyo finance bill wano gyoyinza okuyita appropriation bill, gyoyinza okuyita spending bill. Bill wenu yetekebwako omukono wakati mu kukanya okuwa legislature n'ebirowoozo bya executive. Kakati finance bill eno bagireta ng'omunansi aliko omusolo muyitirivu ku byenjigiriza, ku byobujjanjabi, nga waliwo unfairness. Era bannansi abavubuka ne bagamba nedda, do not tax our future because you will not be in our future. Nti toteka musolo ku byaffe bya maaso kubanga gwe mu maaso tolibeerawo. Kya buswavu omuntu okwesiga kati noba nga weesiga jjajja Lubambensi nti yagenda okubbulula Uganda mu bizibu byagitaddemu emyaka 4. Emyaka tekikyamukiriza. Kiringako kuwandiika kiraamo kati ng'owandiika kiraamo tugambe Muhoozi awandiika kiraamo n'agamba taata we Museveni yali musikira kuba w'amaanyi jeno biki naga nti kakati taata wange yalikola ki tekisoboka. Kati generation y'Abannayuganda n'ey'Abannakenya mulira kyekimu ekigamba nti mu b'omu maaso bano ababagamba nti babateekerateekera abaferesuuti tebalibeerawo mu kubonaabona kwammwe nga babasomeseza ebintu ebitali commensurate na tekinologiya wa leero, emirimu egy'olwaleero, kubanga ebiruma abavubuka across Kenya, Uganda, Rwanda bye bimu. Naye enkola ya gavumenti okwanganga ebizibu bino kebera America yereetawo enjawulo. Kati mu Uganda twatuuka dda Kenya weeri kisooka tulina obwannakyemalira, the toppling of the three arms of government zitwala Omunnayuganda ku luguudo. Ekyokubiri, olwaleero bw'otunulira paalamenti ya Uganda nga bweri kati eye Kenya yaddeko eyawatengula ewawatengula yaddeko kuba Moses wetangule uwe waliwo ebirabibwako. Naye wano ina paalamenti nga Anita Among gwe mugamba nti ye speaker mafia awedde emirimu atudde mugambe nga Anita Among mafia atudde n'agabana ne bayawula ku budget ebitundu 20 ku buli 100. Ampuliriza ebitundu 20 ku buli 100 ku budget ye billion 7.2 trillion 7.2 zibeere trillion meka 20% of 10% of 72 trillion is 7.2 trillion. 20% is 14.4 trillion. Anita Among tekibeera ngawo mu nsi yonna. Gende South Africa speaker Ramaphosa yadesigninga ali mu kubuulirizaako. Gende wantu wonna tewabangawo babadde balonda speaker asinza obubbi mu nsi yonna. Tewaliyo speaker mubbi yali abadde ku bya bukulembeze bya nsi nga Anita Among obubbi bwakoledde mu katundu mpaawo kaaga kubanga Anita tanamala myaka 3 nga speaker. Naye obubbi bwanjawulo nnyo tebubangawo. Kakati Kenya bwe baba bakayanya paalamenti butawuliriza bantu nga ffe wano tulina Mpuuga, tulina Sirwanyi, tulina Foya Chan, tulina n'oyo omukyalo omulala wa Western Uganda abaagabana ssente z'omuwoomusolo mu lujjudde nga mulina speaker asobola okutaawulula ebigere ku ssente z'omuwoomusolo ne konvoyi y'omuwoomusolo n'agenda mu kitundu ky'eggwanga n'agamba nti ono abadde ayawula ku bajeti ya Uganda alye nammwe obukunkumuka. Waisomfumbira bwe tutunulira Generation Z, okay, tujja kuwanuuza mpolampola Kenya nga bwe tubikikomyawo okusooka okukoleza kwekalakaasa Generation Z Kenya nga bagamba nti bawakanya the Kenya Finance Bill. Yes. Omukulu n'agijjawo bazzeyo ku street banga nti kati twagala ove mu ntebe. Anti yalinda nampulira zibi nga bwe tugamba Anita Among ne General Yoweri Museveni ndi wano ku baba nti obulyako obuli mu parliament ampuliriza bino biwandiike ebyafaayo bya Uganda. The revolution of Uganda is going and will be precipitated by the corruption in parliament. Waliwo buli bwenguzi tumanyi General Museveni sente zabbye naye tetuyinza kukkiriza ababbi aba institutions zaffe nga tulwanagana kujjawo yawamba nsi ate tulemere bannayuganda akano mukamanye nnyo tetuyinza kuba nga tukyalafuubana okuwangula nakyemalira ate netulemagana okuwangula buno obusiringu obuli mu kuzanyira mu ssente z'omuwoomusolo. There must be accountability from parliament. Era kino kantigamba ababaka ba parliament abantu bemwalabye ku parliament e Kenya
nga bakagamba babaka ba parliament obutayisa teeka eri ku biliyoni emu ne miliyoni olusanvu ezaweebwa bakomishona n'obulyako obumaze okulabikira mu parliament. Mbabuulirira wano bannayuganda bagenda kuyimuka ku nsonga ezo kubanga mwe muzirabe mwaziziika nga National Unity Platform ezitandika paka naleero zikyalanda. It is 3 months down the road. Kitegeeza nti bannayuganda bamaze okusinziira. Walabye Anita Amongo yadduse Masaka Lwengo yatya okugenda Masaka ewanfanfeewo. Walabye ababaka ba parliament 500 nga tebayinza kwerinaanya mubbi wa miliyoni 5 era yabadde nababbi banne bokka mpozi ne bana abalala abanyumirwa obukulembeze bw'obuseegu obubadde mu parliament. Kuba mu parliament ya Mpuuga muwasanga ababaka ba parliament nga baweweeta bannaabwe mu mitwe naye nga babaweweeta kubanga ye bwe yakkiriziganya n'Anita Amongo okulya ssente za Uganda okubba ssente za Uganda parliament bakkiriza nti ab'NRM batule n'aba opposition. Kakati generation Z gwe gy'oyogerako lwaki bagita generation Z? Temanyi mwe bye muze mugamba bannayuganda ebya politics. Era ne wano weeri comfortability ya millennial generation tebakyagiriko. Temanyi ebyo kugwe Katikkiro. Nina akamotoka kange. Temanyi ebyo nti gwe mmyuka w'omwogezi w'NUP. Temanyi ebyo nti gwe president. Temanyi ebyo nti gwe speaker nalabye akatambi ng'oli abuuza we kimanyi ichungwa iko wapi? Ichungwa iko wapi? Nga yingidde mu parliament. Bajja kubuuza Anita Amongo iko wapi wewe msichana? We iko wapi? Nga babuuza kubanga bigenda kubeerawo. It is a matter of time. Nabagamba wano mu Uganda nti Katonda yatuyamba ne tufuna akatiketi bilitaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bonna amaaso kati gaggukawo. Buli munnayuganda ensonga agiraba ku lulwe nti abantu tebakyetaaga kufuna buyigirize bungi kutuukawo kati bwe tuli kubanga Kenya erina high literacy levels, erina high exposure levels. Their levels of understanding the usage of internet is different from ours. Their levels bintu bingi nnyo bye baadvancesemu naye nabo lubadde lutalo era balabye awamu ng'omuwala agamba nti Raila Amolo Odinga webale kututendeka olwaniridde Kenya okumala ebbanga ddene naye ku luno sigala eka kuba n'Odinga ku luno a revolution can be there without the names you know. Era kyetu kyetuzimba mu Uganda nti baba balinda Waiswa nga gw'omuvubuka ali e Masaka gw'otandise okununula Uganda. Omulimu gw'obukulembeze is to inspire. Era ffe kyetukola nti gwe munnayuganda tolowooza kubanga nze basobola okunkwata naye njagala bagenda okukwata Waiswa Alex Mufumbiro nga nkola ekyakyagulanyi nga nange nkozeyo bawaiswa bayitirivu bakyagulanyi bayitirivu balubongoya bayitirivu nti newe tuba tetuli newe tuba tupyeye nga amaanyi gatuweddemu gwe munnayuganda gwe twainspiringa ku nsonga z'ebyobulamu ku nsonga z'obuyigirize ku mbeera gye tulimu ng'ey'okunyigirizibwa nga bannayuganda agamba gwe omusolo gugyeewo gwe n'ogulemezaawo. Musaasireko William Ruto yayogera bingi n'akola bitono. Generation Z yamusuubiramu ki kyetafunye emyaka ebiri. Ruto simusaasira. First of all, his expenditure is very lavish. Bw'otunuulira arguments ezabadde mu bbiru nga bw'olaba wano mu Uganda ddala nga bw'olaba wano mu Uganda ate wano kisukka wano Anita Amongo yakwata lengi n'agenda agigabira bbaawe ng'ekirabo ng'ababaka ba parliament bali ku madaala ga parliament kubangala. Ng'okisanga mu ggwanga ki? Mu ggwanga ki musanga speaker wa parliament ng'abbye ssente n'agula emmotoka n'ateekako erinnya lye personalized. Ekiteesa personalized emirundi egisinga ku mmotoka bw'oba toli mu bya stardom na biki be bantu okuzuula ng'okakasiza nti wooli ne speaker atambula ne bendera atambula ne colot convoy onfuna bulungi naye yayagala era ayongere akakase because of lack of leadership exposure on the speaker's part. Kakati Ruto abadde yejalabya ne priorities zawadde banansi nga size yabasuubiza. For example, expenditure ye mu kutambula ebweru w'amawanga ebadde waggulu nnyo. Ekyokubiri
expenditure ye mu renovation construction biki state house byani wabawo ensi wetukanga ebintu ebimu si priority amaka president abaddeko gabadde asulamu lwaki oyagala okakasa eggwanga nti gwe tosaanidde gasulamu myaka emirala 5 afazali mufune stability naye priorities of government zabadde agaba zibadde teziri ku bottom up approach yasuubiza bana Kenya kati bana Kenya olwokuba bo beribaratinga babale basobola okuyimuka ne beetaasaako olunabe kati wane kibadde kiremesa liberation struggle tubadde tulina bakirumira mpi 2 nga babeera mu system eno lowooza olwanagana mulina omukulembeze Kyagulanyi ali mu kulwanagana na bwannakyemalira abali mu kumusika be bampuuga kati tumaze kweyubula because Ugandans have overcome the fear kati ensonga tujogera nakyemalira tumugamba nti Lubambeso oli nakyemalira era tumugamba nti tosaanidde kubeera mukulembeze wa ggwanga lyaffe akaluwa bakabbe era tumugamba nti nakyemalira engeri gy'okutta eggwanga ya kigayaavu era osaanidde otuviire tugende mu Uganda empya kati tubyogera lwatu awo tutuuseewo lw'amaanyi ga Kyagulanyi kubanga baali bateekawo protocols ekyokubiri ekyabadde Kenya generation ya demystifyinze status quo eyebyo bye bafuula ebikulu nga si bikulu the law abakola amateeka bagamba the law is not cast in stone naye oli ajja nagamba nti you see parliament passed it because balowooza parliament enjoys immunity from accountability of the public nti Anita Amongo akeera ku makya bw'otunuulira ebintu bya parliament ya Uganda twalawo ddala genda n'okubajja mu parliament abo abantu nagambako abantu nti parliament eyo ng'ogijjemu ababaka ba NUP bano abafu abategeera n'ababaka ba opposition abalala bategeerategeeramu n'ab'NRM abategeera parliament eyo yeetaaga kulabiikiriza n'ogitegako bbomu netulika nevaawo anti lwaki nkugamba ekyo mu bunene bwakyo ebikolwa bya parliament eno gwe parliament kyenkugamba tokimanyi nti mufumbye emmere taata yaguze emmere ne bagitwala mufumbire efumbibwe ate mufumbire omufumbi n'ayawulako eyiye nga tannafumba nti eno gidduseeka gyatanafumba anti awo okugaba toyinza gaba nga tonnagiisa kubanga obubbi mu kuggiisa weewuli ekyokubiri bano tebeegabira nga bantu bagabira bitundu byabwe gye bava mu constitution ya Uganda temulimu teeka nti Anita Amongo Mpuuga ne banne baneewanga balina ku allocatinga ssente kugenda mu constituencies zaabwe dividing the national cake to the population not to their individual pockets obwo buba bulyake obwo bubeera bubbi He's not in charge. You know why he's not in charge? He's not in charge of the military. He's not in charge of the security forces. Omulaba kati ayomba ne police n'abakulembeze ba police. Secondly, kati Kenya ina accountability. Aba abantu bonna bagendako mu ICC. Era naffe mu Uganda wetutuuse kati kubanga Katonda atuyambye tewali genda kuba kwekwasa kulala. Muhozi yalemeddwa akalulu nakubali wano ne mbagamba hiyo project emekwama kati abamuhozi bono bawulira dia indisare balwanagana bokka kubanga waliwo an organic leader omukulembeze eyajja naturally na occupying a space n'emitima gy'abannansi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulowooza okozesa nga empaji erina okutuyamba okukwatirira ensi yaffe obutagwa mu ddubi for example Kenya era kati ffe tetwagala tuukaawo ate nga tusobola otuukawo tetwagala tuukawaawo lwaki kubanga bwe tutuukawaawo buli kimu kiba kigenze kiri kye nasuubi kye nagamba bannayuganda reign of terror kubanga nakyo kiba obvious nakugamba nti Mirabi bwe yali afa yagamba with me I have died with the last rags of the revolution of the formal revolution nti nfa ndi ku buliri ŋŋenda naye ŋŋenda n'ebiwere bibadde bisibye obutaba nti eggwanga lino ligenda mu kuyiwa omusaayi Mirabi olwafa wayita ebbanga tono kabaka Louis the 16th bamunona ku Australian border ng'adduka apyata babuze bamugamba tawulira ne bakomawo ne bamugirotinga ne bamutemako omutwe girotini bakwata omutwe guno ne baguteeka wano ne bakwata ekyuma ne kitema twe ne gudda eri kiwudu ne kisigala wano ku mmeeza bwe batyo batta kabaka w'e Bufalansa
bwe batu bamalawo obwakabaka mu Bufalansa butawuliriza kuba bayita Estates General Meeting tebawulirizibwa nga bwe tugamba olwaleero nti Mpuuga must resign nga bwe tugamba olwaleero nti balina okuzayo sente zino there must be accountability sinti sente nyingi ennyo but we must act where we find evidence. Kankubuulire Uganda erina sanctioned speaker, tulina speaker akakasiddwa nti mubbi. Kenya babadde bamutuuseeko nti ensi yonna etegedde nti babbi. Wano mu Uganda speaker wa parliament amanyiddwa ensi yonna nti mubbi era bamuwadenera akate ye tabangawo mu myaka ebiri byakoze obubbi obadde mu myaka ebiri tebubangako na muntu yenna. Unfortunately abamukakasa nti babbi b'Amerika Abangereza Abawarabu anti kubanga wano fe we seem to be naye mwenyini yagenze nakwata akazindaalo n'agamba sise namuju mubbi tubba naye namwe abaleetera kuba ekyamututte eri kakasa nti naye mubbi ono abadde abba naye kuba twagamba nti babadde babbira sente z'abannansi mu bajeti tebakoma mu bajeti mukka era ekyazisizaayo gundi eno gavumenti yayongeramu obutabalika 14 tewaliwo omuntu ayinza kukola bajeti negenda kweyongeramu obutabalika 14 n'ogamba nti process yali ntuufu. Tosobola agamba nti olina bajeti ya butabalika 72 naye mwene mujja mwongeremu 14 obutatandikirwawo from nowhere n'ogamba nti bimwogera bituufu obwo bulyake. Ababaka ba palamenti Banita Amongo n'aba budget committee baali beewadde biliyoni 7.5 nga baluterese eyo gye bagenda okulunona mwe mwongere okugamba nti Namuju yagaggawala nnyo mugagga nnyo omukazi mugezi nnyo. Namuju ali ku ssente za Uganda azibba kooti yamuzuula n'omuzuula ntalina na pitu. But she's member of parliament. Anti-corruption. Nagambye kasita mubba gali amasiga. Kasita mumenya amasiga gali asatu. Era ebiri e Kenya wano mu Uganda nkulayirira amazima ga Katonda mu ebiri e Kenya wano birinze budde bwabyo mbabuulira banna Uganda. You will remember me for these words. What you are seeing in Kenya is going to happen in Uganda. My worry, my fear, when it happens, gwali mu comfort zone. Will you be counted or will you be the one that will be counting others? Why because bw'oyagala oba toyagala. To disappoint you kireka bikyali nnyo. Why? Bireka bikyali nnyo. Speaker bwe tugendera ku byabadde erwengo. Speaker we yabadde ayogera. Abantu nga bakuba okubimba. Tabaletera ne mulyako ntiyati Sande bamujja mu church. Ku Sande bamujja mu church. Yadduka mu church ku Sande Ruto. Ne vice way. Otegede bulungi. Kitegeeza ko kugamba nti abantu time yaabwe gwe togimanya bannayuganda balina omuze ogusirika naye tomanya ddi lwe bagenda okola. Secondly, there is capacity building in progress. Luli basomanga budgeti nga nkubuulira n'abali mu ruumu eno wadde tuli mu ruumu y'abamawulire nga bangi tebamanyi kisomeddwa. Olwaleero bannayuganda batandise okuscrutinizinga kuba bano bajja ne baleeta ekipapula oli najja ne briefcase speaker n'ayambala Anita Amongo n'ayambala guwigi najja n'amuterawo embeera nti kati ye status quo tebikyuka bo be bakatonda nga bagamba the law the what the parliament kakati ebyo bavubuka bye bajjawo because buli kikolebwa kirina kuba nga ky'abantu. The level of civic awareness erabika nga tukyalimuko. The Kenyans seem to be by level kobali civic awareness. I want to tell you Ugandans now today abantu okwekunga ne bakkiriza nti obuyinza tubulina. Bannayuganda nze nkubuulira olwaleero kati bamanyi nti obuyinza babuyina naye in an organic revolution obukulembeze mulina kwongera kuteekateeka abantu bammwe kyetukola ffe kubanga saagala nkugambe nti ngenda keera ku makya nga nateeseteese okwekalakaasa okugenda okumala eggobe mu kirya. Nja kuteekateeka okwekalakaasa nemererwe, nja kuteekateeka okwekalakaasa nemererwe okutandika nsibwe, nja kuteekeka okwekalakaasa naye mu ebyo byonna tubuildinga capacity okwekalakaasa okulibeerawo nga tewali ddamu kubeerawo sebamba semugayaavu ng'eri organic nga ne bw'okwata waiswa you can't stop it. Our duty kwe kutanula oyo munnayuganda abadde tannamanya buvunaanyizibwa bwe nti wallahi tusobola okuyimuka ne tujja abasajja abayaaye bano abawamba nga bwe mukirabye Kenya nga bwe mwakirabye Libya. Kyogamba Museveni asinga Gaddafi. Nze nali ne Gaddafi wano mu Uganda kubanga yasemba kujja mu Uganda aliyokaddeyo bamugye mu madaraka
nalaba abajasi ba Gaddafi nga bafukamiza abajasi ba Museveni, nalaba abajasi ba Gaddafi wali ku Gaddafi Mosque nga bakubagana n'abajasi b'e Rwanda, nabalaba n'amaaso gange abiri kubanga mu kakiiko ka Afro Arab nze nali nkulira wingi ya welfare mu ba Ashers, nendaba Gaddafi amaanyi ge yali ayina muganda wange ne bamujja mu fuleji. Kati ne Lubambensi mumulaba fe aboogera tuyinza okuba nga ffe mulowooza nti ffe bagwagwa, kati muyinza okulowooza nti ffe bakyamu, muyinza okututuma be mututuuma, but when hell breaks loose wetangula gomanyi gye yayise, ababaka ba parliament omanyi nakati omanyi gye bali, eriyo omukulembeze kati e Kenya ayogera gyali, naye wali bakulisi bali omu nsi bayichungwa nga boogera ichungwa ye Hamson Obuwa wa wano. Hamson Obuwa abantu bali mu kusayininga ku kiwandiiko ky'abantu abatwala ssente zaffe nga tubalaba ate ababbi bakkiriza nti babbi. Toyinza gamba bannayuganda basonyiwe Cissy Namuju eyabba ssente za Uganda mpitirivu ng'akakiiko k'akatuntu kali mu kuwozesa zaake. Buli kakiiko lwe katuula katwala ssente kawozesa zaake olw'ebigambo ebya internet ebya social media ebitaliiko kawonvu na kagga. Gwe Anita Amongo n'okeera ku macanga bagoba zaake mu parliament olw'ebigambo ebya Twitter, kati nga bano ababbi oli mu kubakiikirira ogenda naye eri. Era bannayuganda tulere emikono twesulire gwa nagamba waiso omanyi lwaki kugaa nti civic awareness level zikyali wansi. Nabano ababaka aba parliament abakwatiddwa abamu ku bo abatonotono abalangibwa okuba nti benyigira mu buli bw'enguzi, abantu baabwe bakolezezza okwekalakasa n'ebipande omuntu waffe mumuveeko yasoose okulya ebyo kati kankubuulire Kenya olwaleero wuliriza. Yes. Kenya olwaleero bw'otegeka akalulu lutakalya kubanga ba politician they will always find a way of blackmailing people, of doing politics to win politics. Newe biba bya reality my brother, nga bino ebyawano bya ddala kubanga twamala okumanya nti abantu abatukulembera kati tulina ku breakinga mu breakinza abantu abalowooza nti is unbreakable. Of course leero ogenda mu lutalo bwe rutyo nga komanda w'amagye mutabani we yawamba eggwanga, naye ekyo nakyo munauganda tekirina kumalamu maanyi kubanga bwe walina Sabiti nga yekomanda wa polisi mwamuwangula n'amugjawo, bwe walina Muhoozi David nga yekomanda w'amagye mwamuwangula ne mumugjawo, bwe yalina Batinyifuza nga yebakomanda b'amagye abo kati baagenda tebalidda era tebasobola kuddayo ne mugaa nti aleeta ab'enjawulo. Kati tulwanagana na Wantumbwe ze yennyini, tulwanagana na Mutamiivu yennyini. Kakati mu lutalo olwo lw'okulwanagana n'omutamiivu nga bebakulira amagye bwe tuli muwangula bali babazzaako ki? So gwe munnayuganda guma sibe nyama kwa kati tutuuka wali wenyini we mwagala, tetugenda kutuukawo na kukumba na kukola na waiswa kujja wano kugamba bannayuganda tusobola okuwangula bano abawamba eggwanga lyaffe kubanga kati bw'owangula Muhoozi Kainerugaba ate abagenda kuleetaani nti oluvannyuma lw'okumanya nti Muhoozi takyasobola kubanga ye Muhoozi ebyokudda mu kifo kya kitaawe mu bya demokrasiya ye Pungulu baamukuba ku ttaka era naye akimanyi nti bannayuganda baamuzira bwe tayinza kuddira bannayuganda mu nkola ya demokrasiya. Kakati bali mu kupanga nkola ya kweto ya Crown Prince, naye mu nkola eyo kyeŋŋamba bannayuganda nti kati tubawangula mu geto kubanga luli twawangula taata ne babba ne bakola omwana yabikola naye nga bonna bagamba mwana si yabikola. This time round we are defeating the father and the son single-handedly kuba luli yes it was the same. Tebakulima mbu bakuba taata nga omwana tabala nti taata kati bamukubye nnya bamukubye ttaano yali abala kuba obulumi bwa taata yali abulaba era n'ettemu eryalimu yabirimu, naye ku luno his in official designation kubanga n'Olubambensi tumutusiza nga takyalina gwe yeesiga buli kiseera alowooza nti oba bano kati bali mukolagana ebyokunzijjako kati buli nakyebalira bwatuuka ku eyo level it becomes family, relatives and friends, nepotism. Kakati ebyo byonna okubiwangula it is a process of talking, coming to talk shows, convincing the media. Kati media namwe oluusi tujja nga tugenda kukayana nammwe kubabulira bituufu nti bannanga Anita Mubbi namala ebbanga nga ku TV bwe ngendayo banzija nako ngambagamba this is a mafia
nabagamba tetu era General Yoweri Kaguta Museveni buno bwebaka bwenyinza okusemera kuba ndabo ngamba obudde no okyalina eddakiika endala 20 this is very important General Yoweri Kaguta Museveni n'aba NRA ekimu ku kye mwakola okulaga nti temwagala Uganda eno nti era muyinza n'okuba temuli bannansi baayo kwe kuba nti mu byonna bye mukoze mu bavubi we banoonya waleeta ensi eno ne mugiwa Anita Among waliyo bulungi nnyo mu kunyaga akalulu ako akasooka nga muleeta Oulanyah nga mumanyi bulungi nnyo nti Oulanyah alisuwa kumalako era mwali mumanyi bulungi nnyo nti omuntu yali asobola okukozesa omukisa ku bugonvu bw'Oulanyah ne tuba mu mbeera gye tulimu olwaleero investigation z'Oulanyah paka olwaleero temuzikolanga abantu b'omu mambuka mubuuze ebibuuzo ku nfa y'Oulanyah kubanga bikoleddwa ng'Oulanyah amaze kuva mu palamenti nga birabikira ddala bulungi nti biteeka okuba biteeketeeke era taata w'Oulanyah yagamba nti omwana we bamuwa butwa kuba bino ebiriwo omuntu buno obubbi obubadde mu palamenti buteeka okuba bali baabulaba nti basobola okubukola ne bajjawo ebyali bibasikiriza biyinza okubaziyiza okukola ekyo abyogera Alex Wise Omufumbi. Well, Alex Wise Omufumbi kankujjukize bannayuganda abalina kino ekibuuzo nti Kyagulanyi tugamba tubimukwasa obiwulira era bye tuliko kati siriwa fe ebyo ebyokwekalakaasa Kyagulanyi tugamba nti mubinkwasa anti ndi wano nzize kola ki nzize kuzimba capacity nzize kubuulira munnayuganda atudde eyo nti Waiswa ne Kyagulanyi babiri bokka tebagenda kukikutula nze kankubulire ne bongamba olwaleero saawa zino kati nti bwe tuva wano tugende tujjeko abali mu palamenti ntandikira wali ani gw'olinza okugamba ogenda bugezi nkulaze nti ndi ready. Okay. However nkugande nti mu Uganda the processes we are building capacity tetwagala tukole ebintu nga byakoma makati. We must build capacity. Kenya wabadde building capacity for a very long time. Balwana ne Moi ne bamusuula. Kibaki najja n'atakyusa constitution. Naye demokrasia n'amukwatamu. Uhuru najja. Kati Ruto huyo bamugamba nti ekisanyo kikomya wakati. Kati accountability mu Kenya abantu obuyinza babweddiza. Tewaliwo ogenda kera ku macha bagambe nti kakati obuyinza bwebeddiza nti babukyusiza kati kuba kati abantu amaanyi g'abantu ffe kye twabaleetera amaanyi g'abantu. We are delivering the leadership, my friend. That is why byonna ebihappening nga weebiri wanditegedde obulyako buli ku Anita Among mu parliament. Ate buli kye tukitandika with a lot of resistance because obwannakyemalira wano bukyasensedde. TV tezogera mazima, bannamawulire tebogera mazima olw'obwavu kubanga babagulirira. TV tezogera mazima, radio tezogera mazima, bannamawulire abamu tebogera mazima, naye ng'ate amawulire ye fourth estate. Mukali kenganda ka doctrine of separation of powers alabirira bano bonna ye press amawulire. Naye olina abamawulire nga Kagwanjala akeera ku makya n'akuba ekifuba naga nti ffe tuli bantu bawagizi banguzi. Kati even with civic duty kituuka ne kitwalamu ebbanga paamu kubanga obwannakyemalira bumanyi okuliikiriza obutabi bungi bwe tuba tulina okusooka okusala. Of course mu Uganda okimanyi bulungi nnyo nti twalina okeera ku makya tutunule nnyo ku buli muntu okulaba nti afaayo ku politics. Nga bali bagamba ebyo byabufuzi ebyo byabo ebyo by'abaani naye nga bisalawo byammwe. So ffe byonna byenkubuuzizza obukulembeze bwa National Unity Platform laba ekisengula abantu ekyanema and people were looking on and so you keep wondering ne Kenya baamenya juzi Kenya baamenya abantu era kyenkugambye nti organic revolution nti batandika na finance bill nga balaba ekyo kyo kisuse ebbeeyi y'omugati nga yeeyongedde. Kati wano abantu abasinga abakyatawanya revolution be baffe ba middle class people ba bourgeoisie ffe abakuba ettaayi muno mu nsingo n'olowooza nti olw'okuba oyambadde ettaayi kati amagezi gonna omanyi wano mu Afirika ayambadde ettaayi balowooza ge magezi. Mu Afirika bwe yambala ttaayi bajaga nti omusajja mugezi nnyo ne batakuwuliriza. Ate wano mu Uganda kisukka kyova olaba bampuuga bagenda ne bakola amateeka
ngayingira awantu nga yambadde suit ne bamuyita kanso ng'ate musomesa n'agamba wadde nne emyaka 48 mweba political elite, the elite class kikulu ngasome mbe nago mwe abalowoozi bw'okuba nti mwe musomyeko comfortability mwe the elite mugijjawa comfortability with all the goings on nguzi then n'okutya okuluzinga ebitono bye balina kati ng'obwanakyemalira wano kubanga wano bajjamu abantu enjala wano basalako abantu obusolo private parts wano gavumenti ya Museveni bayita omuvubuka paasi ne bamuza ne bagamba nti yagamba mwe mwagimwoki ne batatukwata eyo yensi gy'olimu omwogezi w'amagye kulayi gye nali naye ku TV nembuuza gwe musajja gwe n'ogamba eggwanga nti twayokyeza omuntu paasi ate n'ogyotule neyayokyeza omuntu paasi ku TV emu nga tolina na buyinza bumukwata olwo oba okyali jeno ate olwo mubatenda nti bakkakkamu nnyo eno gavumenti egumiikiriza etuula ne wayisa omusengere yayokya omuntu paasi and you just go with it awaba wakyaliwo constitution because that's criminal ekyo kikulaga nti wali mateeka gatambula wano mu Uganda bakyatulainga abantu mu general court martial genda olaba abaana bali mu kutulainga mu general court martial tekuli mwana wa muntu wa myaka 4 tekuli muntu wa myaka 35 abaana bonna bali myaka 20 kitegeeza wano it has moved already mu bintu bino byonna mwalimu abaana be bakwata nga tebanaweza myaka 20 ne babasimba mu general court martial kakati gwe leero ojja kubeera eyeeka oli okkute era okakase tebisobola kujja nga kimani nga Ichung'wah bwe yabadde amanyi nti Kenya bagiyina mu ngalo 5 it is about politics bw'ojja n'okwata omuzindaalo n'ofeera bannansi n'obanyumiza amateeka bakuta ogwo omuggo gwa paalamenti ne badduka nagwo mu kibuga kuba bulijjo bali bagufuula omuggo ebintu by'abannansi tebiyinza kubanga bidobonkana nga mwekwasiza omuggo mwekasiza ekiviri kya sipiika mwekasiza ebigoye byemwambala nga muli mukunyaga nsi muginyagira mu ngoye eggwanga lyaffe nga balinyagira mu ngoye nti sipiika wa paalamenti ye kyayagala kyakola ayina immunity because if they were talking about discipline nga mwagoba zaake teyabba ne paalamenti yonna yatuula bukubirire nefulumya zaake lwaki tetulaba paalamenti ng'efulumya Namuju eyakoze ekivve well she is suspected ng'efulumya Magogo mukkiriza mu nkola y'amateeka ate takyali suspect Anita Amongo yakugambye yagenze eruzira n'alaba Sise Namuju era n'akugamba nti yayogedde naye n'ayogera ne Museveni wadde ono kituufu yabba naye bamusonyiwe kuba abadde alya ne bali that is admission of criminality on the part of the speaker. The speaker should be arrested. Anita Amongo, you should be in prison. Bannayuganda tetulina kukkiriza Anita Amongo okubeera nga yakulembera paalamenti ya Uganda nga bwe tulwana okukola ebirala byonna. Let us first solve this quick issue kuba kino kisoboka. Let us formidably stand up and say no. Tetuyinza kubanga twawambibwa ng'amagye gatuwamba ne gatuteerako omuntu gwe bayita president ne tukkiriza n'akozesa appointing authority n'alonda chief justice. Kati ne tuba nga tulina ono gwe tulinako obuyinza owa parliament gwe tusobola n'okutuma ababaka ba parliament nti mumusensalinge n'ebeera nsonga ffe ne tusulayo gwanagamba bannayuganda ku kya Anita Amongo ne parliament tetuzikiza because it is the third arm of government. The reason Kenya today is discussing overthrowing their leader is because of parliament, is because of the finance bill. Olwalero Museveni azizaayo etteeka lyerimu ng'alizaayo mu parliament nga ye Museveni ne banne bayongeramu obutabalika 14. Parliament bano bongeramu obutabalika 14. Anita Amongo, Sise Namuju, Mpuuga, Sirwanyi ne banne ne bongeramu obuwumbi 750 billion. Ate budget bebo ate kuliko gwenjogedde atali ku budget committee. Mpuuga ali ku budget committee. Anita Amongo yamulemezaako na bedi bwanika kuba sente za Uganda ebitundu 2 ku 10. Man tetulina kukwata nsonga zino nga za kusaaga.
gwe nomala nosituka nogenda nogamba bannayuganda nti ono abadde ababba obutabalika 14 obutabalika 14 obumanyi nti kolasi wa Uganda yenna abawedde nobba obutabalika 14 obusobola okumaliriza buli wali ettaka mu Uganda obutabalika 14 busobola okuzimba amalwaliro n'amasomero agamala generations ezirijja mu Uganda naye Anita Amongo Mpuuga kubanga bo beekakasa nti engeri gyali Lubandensi emyaka gimugenzeeko takyasobola kutegeera ligenda maaso katubbe tugaggawale bw'alivaawo tulikozesa sente ne tutwala Madalaka. That has been their stupid mentality on government resources. Nti investinga mu supermarket olina basente z'omuwa omusolo ayawudde ku budget ya ggwanga nti agenda kugula sweet bw'agenda okutunda nti ali ku merchandise nti ali mu kuzimba nasale school. Gwe mbulirayo speaker waawa Ababas eya parliament bamunonyerezaako bagamba nedda it was not true. Ani yamunonyerezaako? The CID reporter ne bagitwala bonna betaaga kwata abo bonna ba CID boyogerako betaaga kwata nga CID tanakwata abantu batwala 165 billion eza cooperative zabo banita zebegabanya mu parliament 164 toyinza kuŋŋamba bya CID nti gyebiri tubadde tetubyogerako wano bulijjo. So aba bazuukuka olweggulo nga twazukuse ku makya tetubaleetanga mu mboozi mu dakiika 3 nga tuwunzika Kenya kigwerawa kubanga Ruto webigweredde nga besongamu ennwe. William Ruto alangiridde IGP we ow'eggwanga Ssenkagale w'ekitongole kya poliisi Ssaabaduumizi nti he is the weakest ever in the world. Oli naye n'amuddiza omuliro nti talaba nko president ali as weak eyejjako obuvunaanyizibwa ye n'abusuulira poliisi. Kati beerumaaluma bali bati. Generation Z yekyalumba. What happens next? I can tell you, Ruto ayinza obutamalako nga president wa Kenya. Ruto ayinza obutamalako nga president wa Kenya. Bw'anaamalako nga president wa Kenya agenda kubeera ekisanja kimu. Naye nkakasa nti ku Monday bwe banaakakasa nti bagenda kukola kye babadde bakola ku Monday Kenya terina president. Nkiddemu. Kooti yakkiriza KDF egende ku street eyambeko. Kenya Defence Forces egende eyambeko. It can be overrun. Ebyo byonna gwe byoyogerako KDF byonna layisi. When the time is there. Walali ababadde ku parliament wabadde ba sharp shooter wabadde ba sniper nga they are shooting naye nga abantu bakyajja tewaliyo kisinga amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu eyo emundu gagirya mu second years nononya wogiteeka nga tolabawo nononya woteke mundu nga tokola ki. Buuza Kayima yagenda okuziika Kirumira amayinja nakati agayita nkuba. Naye gwomanyi omuntu ogamba nti bakasukira amayinja gw'obungi bwago nolowooza nti nkuba ye yali etonnya. Abantu nga batuusizza era ffe ekitulwanya mu Uganda abantu butatuukaawo ebirala byonna biba tebigasa. They will go after you. Tetwagala kukola Kenya kye yakoze tetwagala kutuuka waawo but we still think that civically tuli very upright ntujja tunaakola Kenya. Tetwagala kutuuka Kenya we yatuuse ebyo byaba aboogera okubeezaawo nakyemalira. Tulina okukola byonna bye tulina okukola oba tukolanga Kenya saagala nabeera wano ngambe Munnayuganda mutokolanga Kenya nga tulina Bampuuga baba mubakubira amasimu buli yabba sente zaffe mubamanyi twagambye tukubire Kenya Matama tukubire Anita Among tukubire Mpuuga tukubire Sirwanyi tukubire Afoyo Achan tukubire ababaka abo bonna abatanasayininga. N'ekyokubiri wiiki eno bwe tuva mu kubira ababaka abo tutandika okubira abayambi bwabwe. Bwe tuva mu kubira abayambi baabwe tutandika okubira abakyala baabwe. Bwe tunaava mu kubira abakyala baabwe olwo tutandika okutambula okulandulula ekigere okulaba nti obwannakyemaliro obuli ku Uganda mbalayirira nga tuli wamu nga bannayuganda naffe tosobola oteekawo enjawulo ku lw'abaana baffe ku lw'abazzukulu baffe ku lw'abalijja. Gwe Munnayuganda standing up omuvubuka olina emyaka 17 olina emyaka 16 olina emyaka 18 olina emyaka 2 ensi bagisse. Tuyimirire tutaase abaana baffe tuyimirire tutaase ku lw'abazzukulu baffe kubanga bwe tuligaana okulwana olutalo luno walabye Kenya nga omwana wa Attorney General ali mu lutalo gwali eyo yeekutuddeko
omwana wo yalibeera mu lutalo oweewaddeyo essasi likwate mwana wo kifo ky'okukwata gwe tuveeyo tulwane tutaase eggwanga lino kuba no bannakyemalira gwobeera otya tuuleko ofumiitirize oba otya mu ggwanga nga sipiika Anita Among ye sipiika wo ayinza kuyisa ki ekiyinza okuyamba omwana wo oba omuzukulu walijja mu maaso obeera otya mu ggwanga ng'abantu abalina okuteekateeka eggwanga batuula ne beegabanya ku ekyo kye babasolozezaamu abasuubuzi bakaaba abamulubigi bakaaba ab'ebyokusoma abaana batudde waka n'abasoma emirimu tetuyina ate tukyalowooza nti tuli mu comfort zone bannayuganda tuzuukuke tekyetaaga Waiswa yekka tekyetaaga Kyagulanyi yekka tekyetaaga Rubongoya yekka tekyetaaga Ssenyonyi yekka kyetaaga obuvunaanyizibwa bw'abannayuganda ffenna ekisooka bwe tuvayo ne tutaasa eggwanga lyaffe tuba tuliyambye obutagenda mu katyabaga kuba eggwanga bwe ligenda mu katyabaga zibu lya kuzuukusaayo Waiswa nkusiibudde manyi nti no weekend egenda kubeera mpanvu nnyo olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo weebale nnyo webalire ddala ku Lwokutaano olw'Ofiisi akadde ne tujja ne tutunuulira ekyo news roundup yaffe ebadde tocha egikubye nnyo ku Kenya ebiri e Kenya we know when Kenya coughs we sneeze abantu abaliko yes when Kenya coughs East Africa sneezes kisenyiga kyonna kikwata wonna awamu yensonga lwaki toyina kubawagira mu mbeera gye balimu nze omuntu yenna ng'alwanirira obuyaayi obubadde mu gavumenti zino muwagira emirundi 8 ku buli 10 kubanga tewaliwo mbeera yonna kati gwe mbulira buno obuyaayi obuli eno Uganda oyinza ogamba abantu temwekalakasi naye nkutadde build the ability build the momentum together tuko kwa pamoja watu wa Kenya asante sana asante sana wewe watu wa Kenya mtu wadde amaanyi tinaffe tukisobola abavubuka be Uganda temwetaga abasajja bakadde muyimirire ye Waiswa mufongero amyuka omwogezi